n'abindagane ng'amaanyi kijja kukosa mbayinza okutta Shalom ekintu ky'ebisiyaga kinene mu kirindooza mu departments ezisinga zonna eziri mu entertainment. interviews enkola zino nezivaako obuzibu ekyo kintu kinene nnyo nembadde gyebiri bingi. You find your fellow men ng'akuweereza message naye ng'agamba myo fan nkulaba oba ku TikTok oba nakulaba mu bbala y'egindi nenkopa enamba yo ku screen. You understand? Gwe and tekyetaagisa oli kweyisanga mukazi okuba nti omusiriyazi abeera mu night life. Fellow men ng'omulaba musajja si bino tebabeekozanga bakazi no ng'akuba ne tayi bulungi nakuweereza message nagamba if you don't mind you can pass by my hotel gwe inze lumu nali nninnya bwenti stage someone nangamba nkulabidde ebbanga nemba mayinza ebyuma sinza abyeterayo olumba binterayo have my guy nze ntambula n'omuntu omu okwewala emize tambula n'omuntu ogwo okwewala emize because tomanya ani gw'otadde ku ttiimu yo kati olumu bayitamu abo yebeera leak zone mubaokola nabo mubayita they can even basobola n'okupressingamu omuntu nga musiyazi ne bamussa ku ttiimu yo. Ekyo kintu ky'ebisiyaga mu night life kinenemu kinene both women and naffe abasajja mu night life n'abakazi nabo gye bali kyokashi kyokashi oyo omwana lwakumandikale kituufu wamutaasa nze namukiririra. Nana Hub Mouthwash ly'eddagala ettuufu lye nnagakasa mu kujjanjaba endwadde z'amannyo. Amannyo gakuluma bw'ossaayo ekyokya oba ekinnyogo gagasanyalala bw'osenya ovaamu olusaayisaayi oba ogayiza ludda lumu. Senyesa Nana naye weegendereza abafere tebakuguza kappa mu kutiya musange mu famasi zonna. Nana yakakasibwa National Drug Authority. Abantu bangi bo balowooza mu ddagala lyaffe ery'obutonde okuva edda abantu bakozesanga nkola ya kizaala ggumba. Mu India omuti guno gukozesebwa nnyo nga enkola eya family planning. Ate era naffe ku Biva Organic bangi batera okutubuuza temirayo nakyo family planning. Ku Biva Organic tugukozesa omuntu tujja ne tumulagirira bulungi bw'asobola okugukozesa ate enkozesa yagwo nnyangu oil ono ayamba nnyo okukola ng'enkola ey'ekizaala ggumba ate nga yeesigika omuntu etajja kuleetera side effect. Era gwe omukyala ayina mugamba nkozeseza enkola endala ate nezintiisa ni mutyono mulungi nnyo okukola nga birth control method ate eri reliable kubanga properties ze tezina bwe za affectinga reproductive system ate mbwofuna ebizimba ate ozibikira enseke ate akuyamba n'okukelenzinga woyagala okuddiramu okuconceivinga tekikutwalira na budde kuba kikola boss ku basajja n'abakyala okusobola okukola nga spermicide. Kati gwe munaffe abadde yeteekateeka babadde ayagala okuba n'enkola yonna munakyo therapies osobola okukozesa ebintu Tubanjulira Katogo Collections abeegulidde erinnya mu kutikkula n'okutuusa engatte z'omulembe mu kibuga Kampala. Tusuubuza n'okutunda engatte za buli kika omuli eza gentle, sneakers eziri original ne open shoes ennungi ddala. Tusangibwa mu kibuga wakati ku Ham Shopping Ground ku Chains of Liberty ku dduuka namba CL37 ne 38. Ate mmwe ab'eggulu mwabalidde empanga tulina branch yaffe eya Katogo Collections ku street ya Jomo Kenyatta Road. Ate ng'eyo tulina kalonda yenna okuva ku ngoye ez'abaana, abakyala, abaami n'ebyomunju byonna. Tulina emifaliso, carpets, pillow, ziduve, blankets, amasuuka na buli kye weetaaga mu nju. Gwe ow'okumpi n'ewala nga weetaaza okugula ssekinnoomu oba omusuubuzi tosagaasagana tukubireko ku noti 77 noti 88 39 68 oba noti 753 noti 23 65 Darome Guluweng Obino Tracker. The views and opinions expressed on this channel are those of the individual contributors and do not necessarily reflect the official policy or position of Shalom 256. Any content provided by our contributors is of their own opinion and is intended for informational and entertainment purposes only. We encourage viewers to conduct their own research and consult with qualified professionals before making any decisions based on the information presented on this channel.
webyo cha mu Uganda ye muto wa Case Case omanyi anyagende ebweru nga Uganda egana ninge yamulabye ke Uganda oba nalabye video nkadde oshoni mu kati shoni agenda agatagata twakumya memories kadnazireta welcome to Shalom 256 is happening with Tugamba kaswe kigamba is happening umenya look Shalom 256 don't forget to subscribe gwatana subscribing ate gwa subscribing please turn on the notification bell akakade ka guru konango funa every upload that we put amane de was nze Shalom Haddad Kawes mayor to be Kampala city njija kubwa mayor abantu bange Shalom nekatule yo jangu kubwa mayor kibuka kubwa kisobola abantu bakwagala bwe bati abantu bajakadde nnyo abantu mpulira ebintu bingamba mu bbanga nga atambula Shalom for mayor era njija abeka wempe Kampala Central nakawa Makinde Lubaga nze mayor wa mulungi agenda okugusa ensonga yes kubakati abantu bakwagala bwe bato Shalom buli wempe tantu banga Shalom gwasobola ekibuga Shalom ekibuga kikyo abantu benyongedde okunjagala walwawo byalinga nno byakusaaga abantu bakwagala abantu banjagala okufa bange jantu kunaza obu ennaku gye wayitamu ng'okula lanze ekinesibisizaawo ndakumya ex wange nekyanga wa primary agamba sina kyendibeera ebigambo byekakwogerangako tona kyolibeera ensajja kukuba ojja kubonaabona kati njagala nesimbewo ko ticha wange alabe twagala tulabe ddala ndibonaabona chemistry akwataganira wano okubeera meya batwogeranga mu primary ne mu secondary eyo igwe failure you cannot pass physics kakati nze agenda obba meya w'ekibuga Kampala n'abantu bakwagala abantu bange Shalom jangu wesimbewo omukwano mungi guyika buyisi buti ekyawunza kubesimbo bulesimba agamba abantu be bantumye oba tutuma bameka batumaswa luwemba omusajja mama lero atenga okoze olubuto ova kulya mmere ngenda kuvaa wano nava wano tonnalaba no situsobola okujjangula ebyokunywa nga sibyagala abamuta Shalita niko kantu kayambadde okalaba aka Jennifer Lopez bino mpale bwa 2 buno bwina zipu wane ebbali kalabakata bakyako yambadde nkumarketinga wadigye case ndalina bali wa boda naye amwagala abeerero gayazi ebya boda bino beka biwangala mu kisaawe bina stress byepika mirondo kuva ku macha mpaka waggulu gwe gyobeereo ngenda kuba emubende byolaba ebyo tebinywa na sukaali ebya boda banywa sukaali bo balya mulondo mwanyi baba bali omulondo aso oguli okuva lwasimbudde paka lwaggulu ngale ku mulondo bwasanga wali atunda ekicupa n'amugamba leeta mpa gwe gyobeerera eno mu mmotoka ab'emmumbwa tobalaba bayitawe njogera ab'emmumbwa abatambula bano abakalamojja babeera ku bigere bamasayi abatambula abamu si bamasayi omu yali omu bamuyitanga lule kati yajja nga atufeera awo Kenya yajja yekubye ekintu awo kyabamasayi ajja uja simawulira amadagala unangia atufezefeza oluswayiri awo abaganda basajja bagezi kati balabanga engeri bakojja eri ku kooti gye bali abangi agamba omugezi ofuuka ono masayi n'oliyita muzanga yerule kati nga agirawo kati bamukubira esimu erabirambo mu masayi alo senga nabuuma bannanga afudde abadde omulwadde kati nno eddagala lya lulo oliraba osobola oddigula n'olinywa ne litakukolerako wadde omwana alidde sente zo weepiisa ekicupa eryo eddagala ekicupa liwonya kandida omusujja liringa kukumanga liwonya buli ndwadde yonna jojje nayo yendwadde ewona tagamba mbu kinywa bula aleta eddagala naga lino kati batunanga kukumanga oyo awonya omugongo aleeta otulo aleeta amaanyi g'ekisajja aleeta amaanyi amazzi g'abakyala empeke egi nze woŋŋambira nze wompeera eddagala nga liwonya endwadde zisukka mu 5 awusirinnyawo naleeta eddagala nga liwonya kabootongo n'amaaso agaazira yaŋŋamba kunjagala kujja ku gaalubindi oyo obulamu twayita wange security emisinde jange okwata omubbi jange okwata omufere netukakumbwa olunaku olwaleero nina omukisa ndine DJ Magical Case omusajja ennaku nno mutambula katonda mulungi mukuba kulemeza mushawo lonyi wamugjawa lwani nno munnanga omuvubuka oyo nali ku TikTok okwo man nga ndaba he's a talented guy naye nga teri amuyambako
Fe twagalako muyamba. Kuba akolera awo wala ebimbe ebiri awo nga ku shero. Scripture ebiri awo bibi. Ze chali wange. Naye is on and off. Nze namusanga nga yenna alinga yavanako. By the time I phone. Ngalinga ataliko. Ne mutuza ne mboza what's the problem. Na nyinyunyula. Ne mugaba isazi no botunula Sharon abantu abayimba music ngalo niyo batono. Nyo. Batono wane Uganda. Tubayi nawo. Batono. Ndibwe namusanga. Nani natumiza ku soda ate bamwadde abi. Empalana zaako. Omusajja akunyoma, omukazi akunyoomirwa. Gwe shali tamba soda wange. Kiringa ejjenje kalu. Munnange ngansanga Ronnie yonga muleta ngatukola the guy sings, he's talented, mulenza aina era simanyi muntu kyayinza yamba ku mwana ono but abatamanyi Ronnie abaliwo fe abasinga ku mwete munazaalibwa 2023 yalina akayimba I'm your soldier, I wanna be your soldier, big tune. The song was nice, big tune. Kati akala kano kemuna bakatambula ku TikTok akati wali mulongofu munsiwa no kati na akayimba ako kalaba tumaliriza shoot bagamujeka amataala mugatwale ngagenda akayimba ngamugamba bera yayimba line embwet namuga let's do it twalina one talege ngane bintu byonna tubijeka ebisi mubijje ku set and the song abantu bamukubira kati yakomyeyo ku for you kati kiri jali kati mulaba yakomyeyo ku for you kiri jakola ki jali akikutatya and his disciplined kirungi kyayina just singa nze njagala atereze ekyo kyogambe kyokubera on and off manyi star. And you have a problem in Uganda abantu abasinga if they give it a try ne chikita kukola bulungi abasinga bagenda mu depression nalowooza bandoga and yechawa nga people have not appreciated what I have. Nze manyi kisingo tawanya abantu Sharon mu kikubulire okuba kati olwoniyo alaba abayimbi abatali na talented nga bayiseyo checho that's the biggest challenge we have. No mwana no mutume ebintu lumwaveyo namutumye koko gunja awomerera buli lwe yitala atali nyunzi interview echanka yala wado koko yadde wange no muwali bawo taina awa taina musajja omukaka oyo shaita mufere mwegendezo bala abantu bafere wonna bageze code yemu DJ Michael Case for starters oli agoma DJ Magical Case yani Magical K Kelly Stevens Chwanka oli Muganda nnyo kano kabe ddira ki nze neddira nnyo nyange oli Muganda ya Jasmine n'abanuka nengoza banabanuka baba nyonyi sibanye nyanga ani akulira I think Chwanka it is a neutral name bya lubale jajja Chwanuka si Chwanuka jajja Chwanuka Shalom leka kwogera ebyo naawe mukama evas awe bwesiwa naye Chwanuka Mukasa Dungu to what are the 5 gods chichogezaako kuyisaako ani yali alubale how to have Musoke Dungu Chwanuka Mukasa oyo abalongo conversation eno sijirimu Chwanuka wachi sijirimu oyo bamoya na mufere Kawesi sinyali alubale Kawesi faba wese wasaba sajja kabaka faba wesa bwetyo bwendisha lompola mpola webala omulimu tugezaako tugatta abantu bakwagala era bangaye jangu esimbewo naye njabalo opanze senga tera mpaka lungenda mu mbuga kyokola obanga ono ow'emigaati ate ow'emigaati tebamuyise bamuddize piki ye ow'emityana abaseeka bamugambye kima piki yo ssebo toyinza kwonona ssente zo ne weesimbawo nga luwemba lusu oguze n'amasuuti ng'amapya abasajja ne bakuwa n'osanga ku polling station ng'ofunyewo akalulu kamu ate nga kali invalid kafu oli yatikinga tiki n'agiisaamu Luwemba agambye Ketonyeka gwake ajja mu parliament yagenze mu gundi ewampuuga si bituufu nanya kukanya interview leero simanyi obudde bunatusobozesa ajja kujja ogere ku nsonga eyo Luwemba manyi kyali wange ebyampuuga si bituufu tali wampuuga naye tewagendeka nogamba tunya kyampuuga obanga agenze mu geye ekyo bamanyi embooka egenda okuyita ku bantu era ab'emigaati mpuuga tajja kubya ola nyobera mu meeting ya mpuuga teyasobola kukuba naye abasanga baga abanywamu emboko gyentegeza yakubaloti ye genda kuvugira kuba mugenda kulindanga akalulu bayita baani ba DA bagenda kulindanga okugamba DA nga mulindira ennaku 2 namba katoliddeyo n'akamu nga teri kalulu wano mu Kampala bosi nupu ekyatwalaganya nakati obuzibu bwo mu Kampala walaga oteekawo ekiguli walaga ajja okwagala okubba akalulu oteekawo ki kyane nupu gyegenda ofuna ebitundu abantu nupu gye batakoze
NRM eyinza okuddamu netwalayo. NRM eyina ebitundu byayo eyo ate kwesa ekikulu. Nabaddeyo eyo. Ndeeyo nopekyalina okola si oyima yokka wangi Masindi wangi ddala nkyewunya nti ddala nano mu Kampala anti bakyalonda NRM. nze sisobola webali Shalom gosobola webali alonda NRM. nze sisobola ne Dr. Besigye wadda wenzira kati yali mu mbeera ki Besigye ali mukomera naye tumusabira Mukama yebazi tumusabira Dr. Besigye wasonga bwa nze siva ku Dr. Besigye true patriot kyesinsibizaako n'obwavu ndowooza oba ndiro nnyo mbyesusiru. But it's good when you're real to someone. Nze ku Dr. Besigye kwe siva ne bakola ki akiri nga atimanyi batukuba ne bakola ki naye osigala ogamba bwentyo bwendi. Kati endongo ogitandika otya DJ Magical K? Ndongo eno ya ssomero kutandikira ku ssomero kuba kwegomba twakula twegomba abantu ffe sijja gamba nti oba ndi wadda nnyo naye nze ndi wa regime aba Maliki nga ffe ate betwegomba babituke waliwo DJ bamuyita waliwo DJ Maliki bituke babawulira ka bali ba mwaka kya munene ate sibbanga lyadda 2010 nago 2013 2014 DJ 2014 nawo loji ali wali ngabo 2014 they were just picking up. Still she has been yabaddewo from the one generations okuva mu 2000 awa gibadde mpaka kati diri swa kyendeyo shirwoyo shirwa abarota ne yali muto I think music nayo yamuyingira mangu Katonda namuwa omukisa mangu n'ayitawo ate omukisa gwe nakukozesa bulungi. He's a good guy bambi. He's a very nice guy. Wegombanga ba DJ ani negombanga babituka kati bakubanga wa ba DJ bituka nno mu bunoonyako mu kibuga muno ekyo nkuwadde analysis wano mu kibuga ng'oluyimba lw'okuyitawo bituka mala ddukwatamu yaluteekanga mu remix naye nga kiri urban sekinyaanya yali akubawo kati waliwo ennyimba ezo zi Go So High nyimba ze Angela ezabasiza mani ezo ring anyono kati ezo zonna bituka yazikwatanga zi My Miss ez'abakokofinga yalinga mu kibuga awo either kuzaayi kati music ebiseera bamutambuzanga bwe batyo nti olimba berufuluma kati berufuluma nti noonya TikTok ebiseera nga berufuluma genda ku radio yengira zaayi ngamba muli ba Tasmani ba bituke ba Senior B wewavange ngoma kati bali bamaanyi nnyo ngera okunoonya laptop yo nga teri mu bituke yalina prime time naye nawulira bayagenda Masake and the moment you leave Kampala kaba kaweddemu opportunities ziri wano teza obwavuka bukulume ensike kunyige naye tova Kampala wano emirimu giri wano mu Kampala abakazi abalungi bali Kampala mukyalo wali sebya byakutya emmere mu kyalo eyo muganda wange era tobapima nnyo nabe Kampala omutindo gwawukana balalamu nze nkubuulidde so gyali eyo ozo simanyi oba endongo akyagirimu oba yagivaamu so bwe twakula tugira akati awo ne tujja nze nsoma nenjibuukira watandika mu senior 4 vaka senior 6 nze nali wa senior 2 nga kudde ssomero nze dijje ssomero ki nalinga ku Mandela College awo liri Bweyogerere Mandela College ssomero ly'abasiraamu naye kaffe batuwaamu endongo ne tubbamu era nga nze mixinga kati wabiyigirayo ebyo kuba kasisubira mbu overi buvi bwoti kati waliwo awo edduuka omusajja yalina mobile sound bajja kukola waffe mukolo waka bwe bajja okukola waffe omukolo ewaka ne mbeegulako olukwano ne mbagamba ekyanzigyeeko ku dduuka ali amukoli ojja kujja. That's how things started. Nengenda ku dduuka be music awo lwe nasooka obbasangawo ate baali balina omukolo gye balaga ne ndippira emmotoka ate ng'ewakoloza nagambye nti ngenze mundo nensulayo obulamu bwange bwonna nga sisulangako bweyo omwana asinya twasuze abweru omuggo ogwali awo ng'okomyewo ate olowooza oli muzeeyi wange yaliko okugira yanswamira ku dduuka enkeera eyamanya mbu oli awo waliwo ndoozi eyambagulizaako nti namulabye ng'abuukira ekimotoka kikanda ate nalinnya na waggulu okumanga nze nali njagala nga kyenfa abantu bali kundaba ab'okukyalo mb'olina abanene basereketa tuvimba kusi omusajja yankuba embooko wakati mu luguuda n'emmoloka teziyimirira abazadde baali bakambwe bannange azadde ba 29 2010 kati ate obusiru bwe twakolera
nga walinga lyali ssomero liri wansi eyo kati yali pata y'abasomesa ekiro kati nga ndi ku microphone nawulira eddoboozi bw'oyogeramuko batumirako ko Steven kati naye mugezi ku makya yakeera yimirira kukuba agamba twamuyitako n'akulaba n'alengera naye nga takakasa oba yenze n'agenda ku kavule n'abuuza yansanga tutikkula jangu lunaku lwakusoma mboko naye tokuteraawo ne twegoba n'emyaka nno twegobera ndoozi omwaka nga mulamba DJ Somero naŋŋaanye naŋŋamba ava ku bidongo n'agamba agenda siba nnyini byuma bw'atanveeko naye nze kyemmanyi bwe byonna lwaki yabikolanga era nane gwe nakigambako nti tegwalinga mulimu Sharon obwa DJ tegwalinga nti ebiseera ebyo nga toyinza somesa mwana wo Sharon ng'oli proud nti asoma kuba DJ era ekyo sisuubira nti waliwo omuzadde yenna olaba bino bye mukola kabibeere bino ebyammwe ebyokuba nga olina page yo olina akawunti yetambula abazadde sisuubira nti baali bakigula ekyo gino mirimu gy'abayaayi from the one labyogenzeemu labyolimu labyemwogera because nti ebibozibozi ebyabeerangawo gwe nkusomesa nkuba lawyer musawo oba kitegeera musawo kakati nze osobola okuntuuza mu kaofiisi awo akamiliyoni emu n'ekitundu esaazi oba nogifuna oyisa emikono mu maaso kyogamba abaana tebazira abaana akolera 5,000 nga basoma ki kakera ku makya akola social works biki ebyo kakati sente ku university nga wayonoona nzo namala BBA na specializinga mu HR naye nga ate gwensabe omulimu ate HR gwensabe omulimu ate akola nga njagala mulimu gwe naye nagenda nga bali bampa sente nyi bali bampa 7,000 ebe kunya transport allowance ku 7 ezo ne toka sawa 2 na ku weekend mukola ne kati sente ezo Sharon 7,000 ngolozo mwezi ugenda okuggwako ngoyina sente mu nyama banja agobeeramu engoye engatto olowooza obuzibu buno nze kyendowooza era bujja kuddayo ndowooza ku Uganda nga yo emirimu gino gyera gye banyooma gy'emirimu abantu gye bali mufunamu sente if people can discover that emirimu gino abantu gye banyooma bino bye bayita ebyabayaaye kale bye bayitanga ebyabayaaye kwakali bwetunula kwanti ne gavumenti yaffe kale kati nga entertainment industry singa eri boosted very well. The government, government, I don't know, anyway. But I call policies, entertainment center, waliwo omusolo waliwo center. Atenga nyo omusolo bagutujjako. Ate mune bobe ezira kumanya wali center. Era bise bisinga nti anyo no kyogera center zitukola kuba. Mafocho tukolera ebintu ebiyinza otongera center. Ate bajja tuteekako butesi musolo. Anya fe ati batusala center. Okitegeera. Ate batwala kinene. And that's the problem. Okay, batwala nga kigenda kala artist kale kola. Kubanze ndoza bo wandi tuto omusolo gwange. Kamera nga njingiriza ku lice. Thank you. Bo wandi tuto omusolo gwange. Ompulira data ng'omumpeera ku lice. Data wa bei mu Uganda. Okitegeera. Kafejo subula amasimu. No gula simu nga mpyange eri box. Nengo ndadie tano ngo GGM box. Nagula laptop. Ne mixer. Nayo biyingiza. Na utawulia. So nti kati mulimu gwafuka omulimu. Kyova nti muzeyi wange yali yegobagoba nga yetasuubira nti muki. Mulimu. Nekata sokukubira nagambo inayo sente nozimuwereza ate nga zitegerekeka. Ku mulimu gwe yayitanga ogutali baki. Nendo za kyufa agenda okikyuza kati fe abazadde ennaku zino. Omwana olaba nga passion ye weeri. Okikyunet otunuulire nnyo. Katola mutabani wo tomugoba. Muleka akole kyakola ki. Kyayaga. As long as you guide him because kati fene ekirungi kati otondola tusaasidde oba tuzadde tuli bato abana bajja tusanga naffe emyaka tukyakola ki. Kyali bavubuka nabo. Yango so mugaidinga bulungi nnyo nga don't do this. Kwa tubirabyeko kati. Nange kyendabira kyekigenda ebyabaye eyo nandaba nankubira nampitako ne ku magical call otya nti gyendi ne mugamba nnyonyi nzirinya kati negenda mwate no sigenze nti oba nasoma nnyo kwanze waffe era nzisasoma nnyo kiri awo kati omala asinyafuna odira ddala mu ndongo mukaaga nagumala ne mpumula mukaaga ne bwa president obwesimbako mukaaga kasita nagumala kati no nalonga lutalo oluntandise ofuna kazene ngo nofuna make ebiseera ebi endongo eno naye era ofuna musende nga we branding ze Sharon. Katola aba YouTube abangi. Nomanyi lwaki nakubire simu yakankyogere nga buli omu akiwulira. It is the class you're putting up. Ebbanga lyonna lyembaddewo lyonna
situlangako ku interview ya YouTube ndozo omuye kagwe nawa nawo banadija to aba YouTuber interview because one how do you we producting what ya how do you package yourself? You've just started, but I'm telling you man, you're running era no sigala ku no pace obano okubata imozi tu Uganda njabanje kutabanga eva kubwa meya are no mnayise kusudia buzudi yangu ba president chonkubuli you also know and you should be ready for what is coming from your fellow people. Whoa. Bemoni mu game ya. Whoa. Katonda. Katonda yasinga byonna nti kakati ffe guno nammwe mwagufuula omulimu. Ogwaddala. That is why you see a lot of people coming up with accounts. But before, who could take time nagamba nkedde ngenda shooting abantu. Bagamba obamala budde, they are wasting time. Batulangira nga n'otuula miti. Batuula miti. Kati no ne TV ozanga zina YouTube page. Kati ne TV, kati ffe kwonna gwe tukola TV ate bwe zijjayo. Anye ziteeka ku TV. Nena omwana gwe nalabya alopa TV emombo yakozesa logo ye mu ka TikTok. Ffe bakola. Kati TV nyingi mu Uganda esinga. Kandi Uganda interviews enkola esinga. And what I like about my interview, they are impactful. Tutuula, tumye emboozi. Nga people can relate to it. Kenda kuno interview twakasemba okola nno natadde interview ya final. Najiraba. Nabako byayogera. Era byanyina be banyenyeza. Nabadulawo TV nadukirawo. Tandikirawo bichi. Nenga ate bambi omwana byayogedde bito. Njagala nnyo interview ezo eziri impactful. Someone nagifunamu ekintu kyemba kiva nkyagala nibaga nichero mwana yatanda the video things bichi twala bali bangamba hagwa Shalom ogwonyonya abayimbi oleeta bagwa olinga bwakyogera nenga agamba mbu tanadde mukike yayimba kyewakoledde final tanadde omunchena he spoke ekyamubadde ku mutima gwe banji he was used kati nakoze interview gwe nankubira essimu yeso mani rafiki nanga man omusajja oyo kayogereko mambi nga bingi ebiri kanamwe manye kanamwe mbadijje namwe mulina ebizubu bya mwe Shalom bingi nnyo kasoga yankubira interview ngayagala mu interview ngamba badijje nga Shalom ndi muvubuka nampe ebintu byakuba nanga waliwo obuzo buli mu Uganda wo badijje ezimwe bale ezimu kagotokuba nnyo mu bala zino ezeno kunajja okube nkola joyora sente eyo jobere ngo okuba sente eyo nangamba lwe bale ezimu mu Kampala ngo jikubamu manager musajja gasoko je mu office nanga yana sije yampe yaba DJ nga bazukulu ba musoke ngokuba bingi ebyo byo anika Shalom olabanze kakati kankubulireko obwa DJ buno obulabe Kampala wana buzibu ne waliyo enkokola yo kuba mbulago va ku nkokola olabe ekintu ekyo kya musoke tukizimu ekiri kingi mu badije laba nnono Shalom mwebiri bingi nga badije bana bambulera nze nkubulira basiya ziddala ekyo bangi bajja kyogera ate bemanyine gye bakolera abasi yajja DJ yakinga njagala nkwe interview nenga ate bangamba mbamanyi Katonda mulungi tekivudde na mukamwaka tekivudde mukamwaka DJ yali akuba okoloro bangi kati nampa amanya nenga ne badijja ne bacho lwanyi bachi bakuba malagala chi bali kuziposta baina buli night basiyazi era time egenda toka kubangamba ate ngamba manyi ngatwa akola interview eyo man time egenda toka era nga nabo tebaliwo nga babakoye abalaba genda kujja gobagambye abantu boli mukogerako ya regime jososo okulabako gutulabangako DJ nga takubana nnyondongo wabula nga yambala ngoye n'anyuma n'akola nights nga nyingi mu Kampala kyogamba wakakira bakati biseera bino there is a regime that comes nekola ki negenda gwe kyomumanye biyita ekiro naddala mabaalo mu bingi nze bundaba nga nzunga n'eŋŋinda nze nengebbala ze Kampala nazesonyiwa for some reasons buli kintu nno kirina ebizibu byakyo kati kyate bwona omusimu obulungi n'omufuna n'akuwa eri unscripted oba n'omukweka identity namugamba bayinza okutuusaako obulabe of course they can because for him he was willing to come in camera agambe yabimpeeza nandagazi n'abindagane ng'amaanyi kijja kukosa bayinza okutta Shalom ekintu ky'ebisiyaga kinene mu kirindooza mu departments ezisinga zonna eziri mu entertainment
tugule manga zino interviews yankola zino nezivaako obuzibu ekyo kintu kinene nnyo nembadde jjeje ebiri bingi you find your fellow men ng'akuweereza message naye ng'agamba myo fan nkulaba oba ku TikTok oba nakulaba mu bbala y'egindi nenkopa enamba yo ku screen you understand gwe and tekyetaagisa oli kweyisanga mukazi okuba nti musirias abeera mu night life fellow men ng'omulaba musajja si bino tebabeekozanga bakazi no ng'akuba nettayi bulungi nakuweereza message nagamba if you don't mind you can pass by my hotel gwe inze lumu nali nninnya bwenti stage someone nangamba nkulabidde ebbanga nemba manyize byuma sinza abyeterayo olumba binterayo have my guy nze ntambula n'omuntu omu okwewala emize tambula n'omuntu ogwo okwewala emize because tomanya ani gw'otadde ku ttiimu yo kati olumu bayitamu abo yebeera leak zone mukola nabo mubayita they can even basobola n'okupressingamu omuntu nga musiyas ne bamussa ku ttiimu yo ekyo kintu ky'ebisiyaga mu night life kinene both women and naffe abasajja mu night life n'abakazi nabo gye bali kyokashi oyo omwana lwakuba ndi kale kituufu wamutaasa nze namukiiririra naye nga wandimunoonyeza n'akweka face munoonya akweke face oye n'engeri gy'omwaka voice tuner kanya akakyusa eddoboozi akuwe you'll tell me olinoonya ne tuddamu ne twogera ebigambo by'egganda if you check those ze bayita fancy bars look for them olaba ate sikubya bizinesi ya muntu yonna yonna abula njogedde bana ne night zaabwe bemanyi and akusportinga n'agamba oyo waffe bemanyi era bwe babeera kati nno nga basazeeko ebbaala yo oyinza n'okugyetamu bagula ebyokunywa byebbeeyi nze lumu nina ebbaala gye nalimu kankunyumiza ekiboozibozi omwana najja olweggulo bino byenjogerako sijja kwogera kifo kanjogera abamanyi story nibajja gimanyi last year but one omwana najja muwala n'agamba tulina gwe twagala surprise nga twagala mukolera birthday one eyo night nze nali nkola ebiseera ebyo nga sinnakuba katonda tannampaamu wendi awo nze nkeerawo ne ku bbaala nze katonda yakamblessinga recently omwana nangamba tufunyeyo bakasitoma bagenda kujja night ekole ki omuwala n'agamba tujja abantu 60 kwaga waliwo agenda surprisinga girlfriend we fetuli awo omuwala agenda tugenda olaba omukolo gutandika saweweremu bawala bokka be bajja tugamba tugenda kweyagala ebikazi bizze mwaleero luno ebikazi nayeteze n'okwetega walinze nandi ku DJ's box number pate yajjula nga tekuli musajja n'omu nga tekuli musajja n'atya birthday party nkubuulira by'eggana mulaga ya surprisinga girlfriend we boyfriend agenda okujja nga mukazi mu Kampala boyfriend agenda okujja nga mukazi mbajjukiza abakatogo collections basangibwa kwamu awo batunda engoye ez'omu nnyumba ez'okwambala baserebu ng'oli eyo oyagala kwambaza okola ku TV agenda kwamu akutenda obulimba TCL 3738 nga ku 0770 883968 balina suitcase ezabaga otambula okugenda ebweru engoye ennungi genda katogo collections pate bagenda okujja nga boyfriend weda gwe tulinda eyakoze akabaga ka girlfriend we nga muwala kati ngambadde nga abasajja bino bitomboyi yekka nga yalimu ali identical tosobola mutegeera nti ayambadde nga abasajja oba kitege naye akakazi ke nali neegombye kennyini ng'era njagala natandika kubukuta nga ke kakazi k'omukazi ono kyekigambo ekituufu nga ke kakazi k'omukazi ono ne bateekako music ne batandika okwenyiga ekyo kira mabala abala bakifudde ennomo abala beewazirwa abs mu Kampala because kati ffe tukifuula nti kiri nnomo and it is growing antu bakifudde ennomo yeah abala beewazirwa abs mu bbala z'e Kampala because ffe tukifuula nti tuli nnomo nakyo nti osotuula wano omuwala n'anywa shisha n'amuteeka mu kamwa ka mukazi munne romantically and we're like they're having fun kasago tekikwatako mama Jaden oli naye mwereseko out
Kitegeera omuyinane bali mwekulu oga bebamanyi it is us to blame who are failing the society fair. There I agree with you. Zenkubula but kintu kimenye ekyo nze lumu someone naliera mpalampa stage someone grabbed my ass omusajja ne mugamba gwe kati bosirika bagamba asigala ku following maybe you've picked an abanga kwana nti you have picked an interest in it nze nyambala nnyo ebinu so someone was ne mugamba tukidda ndoza nwale dakika 5 nga mugamba ne mugalo no kiddamu ya kubana chupa ku mutwe ne niga teyadda ku bbaaleyo nenga yabeerangawo in my nights era teyadda so kyekyo nti kiddayo ffe gye tuli abo bantu balina n'ebifo gye bagenda nga be baliyo bokka Shalom kati babata nemba kubiramuko kati nze nina n'ebifo bye sikoleramu like you have places. I have places I don't work nga ne bwe wabaawo ssente sikolayo kiddayo ku branding ne kiri what do you want gwe ng'omuntu osobola okukola shege n'ettaka lyayo yonna nze nina obulango bwe sikuba ku peegi yange nina ebintu bye sikola ng'omuntu nange nagaana okulanga abasawo Abaganda bajja ne baseka abasomeddwa kati I'm telling you abo bonna sijja kulanga muntu asoma ddwa sigala kulanga musawo Muganda ku YouTube eno ekyo Katonda ali kinsonyiwa ekyo sijja kikola nze kankubuulireko gwe tomanyi kyoba okoze oli alabanga akasente akagenda but do you know how many people you're helping singa olangira omuntu kuno oli nga faani waakwagala nnyo ne bamukolerayo ebintu kuona kampuni ya Twaza Ntobu gye nagaana okulangira nga bampaka mu kitundu buli mwezi nze nezitwala abantu lumuna mwisaamu twala abantu obweru kati nezitwala abantu obweru nakyogerako mu by'okusala nga mbwe nafuna zi message nga nabalina obujulizi oyo yanziba nenga alafu Shalom fa balina muka following ku TikTok nti abantu balaba content wo nsobola ofuna messages olunaku nga bana bagira ezo company z'ababba nze ne bompa sente mmeka siranga tu ebyo binsima twala bakadama twala abantu ebweru one nze nina abantu bangi nnyo abanfollowing nga bali mwezi enseezo singa omutwala omwana n'abeera hati kiddira nze nti namujja wa magical kenga ya mulanzi nanyange kyekintiisa okitegera kati nkuba akafaananyi nfudde Katonda nje mbulamu bw'ensi eno Katonda ayita fayiro yange nga mulimu omuntu agenda mu ssabo nga nze amulagiridde kikyamu nnyo ekyo bayi Katonda alina obusungu ate nabantu tebamanyi nti Katonda gyali naye gyali Katonda alina obusungu bantu babiyita ebibozibozi naye ekyo kyo sigenda kulagirya musawo Muganda ate nno lwoli kikola kati nkubuulira sikulagulanga nze ntoba ndi nabbi bw'oba wakyeyama mu maaso ga Katonda nakimugamba bw'oba wakyeyama mu maaso ga Katonda lwoli kikola ne femu yo lwerigenda gwe Shalom abadde ayite wanagamba oyo Shalom osobola oyite wali abantu 10 nga teri akunyegako wadde and never make an agreement with God nogimenya bw'oba mu nsi muno olina Katonda muggwe mu mutima gwo keep that agreement with God nze nina ebintu bye nagamba Katonda nemuga Katonda nze ku page yange teranga mwenge page yange teranga bantu abo nze siranga zimasaji pala yanya supermarket yateeka mu mwenge na walaji naye nga twali mu kafonga bikola nemuga yatutweka mu sigala yanga tuteka mu sigala n'omwenge nanga Katonda yampa idea na just selling a business pako yabivaamu yatunze ku mwenge yatunze ku sigala the moment you decide ate bobanga wakijja wa Katonda Katonda baba n'abasajja ekino baba wakijja wa Katonda Shalom kati nze nkubuulira if you're doing a euro thing okikolanga gwe with your favored olina omukisa gwo Katonda akuguliddewo and you start hosting abantu aboogera ebintu tebitategeera ku page notandika okyaza bamala I'm sorry okukyogera because waliwo pages ezo ennaku zino nze nzira waliwo akyaza bamala bamanyi akyaza abo you understand akati gwe tosobola kikola si gwe it is not your calling si gwe mutima gwo singa abantu bayigaako okweswalira Shalom munda mungu nga ne bwoba ogenda kwogera kigambo notoswala naye ngwena gwoswalirako nga naye onaanaawulira atya kategedda famire ya mukazi wo ovuga otya emmotoka enkeera nga mulina emikolo mukyala nti abako bajja tuula wali mutuuse leeti bakoba nno bamu balooya abamu bava na Bulaaya mwawasa mu famire eti Katonda ffe atuwadde platform tiobeera ku TikTok ensi neekulaba nga buli omu akumanyi kakono mukyala wa gundi
mkyalawo ng'oba oyina oswalira kati nti ebintu ebimu nze nasalawo ne nga Shalom eyo sikolayo basi jagigenda nze wane Kampala olaba wano nkolera bakyali bange era ninamu ebbaala ndowooza oba 2 ze nkolera permanently zirimu 2 zokka and these are bars I've grown with basajja bange sibata abampa opportunity nga nobody munsi muno Shalom omuntu akuwa opportunity nga tolina kyoli kajangu oyo tomutanga bano abantu abasinga batwagala tuli mu mataala akoyaga nkwagala nnyo naye nga amaze kulaba bw'oba tolina value omuntu takunoonya z'okubuuza nti essimu ezikubirwa kati ennaku zino emyaka emabega baali tebazikubira okategerekenge nti omuntu akubira alina kyakola ki bw'oba tolina value people batunoonyaako bye tulina they are loyal to what we can offer to them tebatunoonya nti batwagala nnyo era balina abaabo be baagala bati batunoonya kubanga tulina ebyo bye tukola ki era kano okasalamu n'okabagamba nti people tebatunoonya because batwagala abantu batunoonya olw'ebyo bye tulina ate bo be baagala bo balina abaabwe be baagala kyova olaba kubira alina kyakwetaagako tali kubira kubuuzaako nti waliwo omuntu ankwira essimu awo juzi nga muyimbi w'amaanyi ani ono Shalom tena namba yange kyogamba nga yisokoleke omuwemulanga sokoleke sina namba yo is it a must mbona okubanga ne namba yo olwokuba oli muyimbi wakubanga simanya lwege ebisima biki ebyo abakuba wanangodo raga mafire ate omuyimbi ayimba wanangodo olina kukola nnyo nenda soweraga bawainangodo omuyimbi ng'okyakuba wainangodo buya sisi bwegera maleddeyo eri balaba misa kyabo bagera balabadde mbafuna ekitiibwa kyabo bwe tunulula bano bawainangodo mbajukiza okwesana na habo mouthwash gwali eyo ng'amannyo gakuluma osimba endwadde z'amannyo kwesana na olina amannyo mu kituli gaguba abakalumamu nga muli enkwacyo natukuza amannyo gasanyala osonyi ovaamu osayisa oba owunya akamwa genda mu supermarket oba mu drug shops ezitunda ebyamadagala ate gwali buli wa Uganda outlet ezento bya Uganda bagee mu mpenda na habo mouthwash wanse endwadde z'amannyo mpola mpola abayimbi abasinga bakomplaininga ku ba DJ ne bajja komplaininga ku bayimbi bumwe okuba ennyimba zaabwe mulina malabba waayo era mmwe mugamba wotampa osijja kuba abantu bagamba mwe badijje musibye kuba na Uganda music webweru temukuba nyimba za wano Shalom nze ndaba ndoza mba DJ wano nze nsinzo promoting Ugandan music dona kwewunya okuba nyimba z'emikolo ez'ekitooke nze no vibe nze nsinzo kola ki era ne problem je tulina kuba yimbi bafano nkikubuulira bantu babi I sitting na kuchogera hano mu camera before I mention the good people kansoke njogera babi bantu babi abayimbi za Shalom nazza music omukadde ku TikTok namulabanga nazza music omukadde ku TikTok akuba band kati nze yanfudde kyendi kyonna because music ono ye culture yaffe owa band oba mukuba bino biki music owaffe it is kadongo kamu band bafusing kati problem eri kuba na Uganda wano tutijjukana nnyo ekyo kigambako gye sale baje nchale yawayo billions ali 7 baki banonye biti ya Uganda ani kyenkubuuza gwe bakunoonya gwani basoba kati n'ababeera wali ku kasente baba n'abasawo nga n'endongo tebagimanyi nga tekuliko DJ n'atya nomu nti bwe tuba tuli kutunoonya grassroots ya music wa Uganda ba stakeholder kibe tulina kusooka okunoonya betuna okwenoonyako nti be baliwa ate munoonya bazannya firimu munoonya bazannya bina Uganda mu music industry ya Uganda okategerekengezako kunyonyo nti mufa ky'okunoonya abasajja kangeze ba producer ku kakiiko kubeeko ba DJ kubeereko ba promoters banoonya bazannya bina Uganda Uganda naye ng'ayomba baatwerabira ffe baatusuula yali wano ng'ayomba bengi ate kati bwe tuddayo ku kiri ekya music Shalom abayimbi nabo bayimbi si bantu balungi fe abasajja abo tubayiriddewo omubiri n'omuyimbi n'atakwata nakasimu kukubirako ate gwe oyina omukubira ye kyaba akola ki omuyimbi n'akusanga wano nga tayiza nakujja kubbongako Shalom gwakuwa oluyimba lwe kati omuyimbi ate
yalaga wamaanyi nnyo nokusinga. Nze ndaba abayimbi bafulumya ennyimba n'afiira ku ssimu yo bw'omala oddumuteera nga lupya bro na project eno kasomala oddumuyisizaawo weppa taliddamu kukubira ssimu taliddamu kunoonyaako ne magiko mbadde nkubuuzaako ekyo Kasuku yakingamba from day one abayimbi bayuza era nkyogera yanga Shalom byonna bikole naye omuyimbi talina mukwano. Nze nkubuulira ate nno nkubuulire ndowooza guli muzimu gwabwe mama y'omu omuyimbi aba hambo nga talina tune ombalabyeko omuyimbi abeera hambo nga talina tune oyinza n'omuyita mu bbaala n'asookamu naye Katonda singa muwa n'etambula n'abanga Kampala ano yaliko omwaga ojja enamba eno toddamu ojja kukuba ku ya manager tanjagala nnyo okukwata masimu magiko kakati olaba nandyagadde okujja naye manager olwakubye tuni etambula kabuna mawanga tuni etambula omuyimbi nga talina tune so mutambuza n'omugamba ngenda shootingira Masaka nakati walijja linnya basi nzije gweko sawa meka yakubira n'okukubira anko kiri naye Katonda agimuwe ngobeere n'ogamba musajja wange yategudde tugenda kweyagala nokuba essimu jebi ono manager obadde omugamba ki of course kati nze abayimbi gwe kigambisa nti music waabwe tetumukuba for some reasons bo bennyini balemeddwa okufuna the clean sound identification eba mbweno this sound y'abana Uganda by the way kino kidde riba producers bonna n'abayimbi ekyo tutawanyiza byonna it is finding a sound for Uganda twaginako kutagala twaginako biseera byakadongo ka mundowooza nga kasooka wulira nti olukuba luvuga that's Uganda kubanga eyo gite ino yita mu buli luyimba ate ng'ogiwulire lyadi basuda ino gikuba sebata ino kafera ino giyisa bwalukange ebiseera bye bakubira nga kalina okukola ki kalina okuyitamu kasita twayingira laga tumuyite laga pumping buyaka wainangodo so we don't have a clean sound identification tutozana ku identifying anti olulimba lwa muna Uganda not until ngayimbi Oluganda twali kusomerawo twali was it senior 4 gayi yakubira Scissors twali mu staff room yakubira Dangerous katule mu staff room twali n'abasomesa Dangerous yakulira nti ndanga mumanyi nomo yali mu family friend wafe kati ndawa video mbagamba oyo gayi mumanyi kya nasibako sente naga that's a Nigeria ono yali blockbuster nasiba teacher asibako sente atusomera yali asomesa GP nagamba omwimbi mu Nigeria Scissors amayiro achi yakyogera it's because fe kati tulwana ate kubanga ba Nigeria kireka wa entertainment sector ekyo teina nno jedda ngalo na album yafulumye agala kuyimbanga ba West Africa kyokka atayimbiranga aba West Africa bakatandika album eyo giraba bali abasajja ba Nigeria nzomanyi ntekenga obudde kati kankubuulire album eyo nagigu ne ku Spotify nagiwuliriza yonna nagigula nenjiwuliriza eyo nagiwuliriza abasajja tebatusinga bali nze mbawanyo naddala bafulumya za albums ezo nze ni muntu nyanyumirwa soul music oyo R&B oyo mulungi naye kati bawuliriza nga album ya Chike gye yasembayo kukola owulirira nti ono mu Nigeria ayinako ennyimba ezaabwe nga zidduka mu culture rhythm zaabwe gaye yafe yasooka ntambi yamwogerako okitegeera sebadduka waabwe nga zidduka mu rhythm eyo yaba Nigeria owuliramu obugombe obu twawuliranga mu Nigeria okitegeera naye nga Chike is an urban artist nti muyimbi wa urban muvubuka nti Davido ajja n'akola ogechi the trending song ya the trending enyo kumbaga nga it is culture nenga teluli urban that is it abasajja bali aba South Africa babaleeta amapiano bo kye baakola baagakwata ne bagateekamu ebyabwe era sound ne bagyefuga nti kati gaba Nigeria mapiano it is South Africa amapiano originally South African bo ne bagakwata ne bagateekamu feel kuwa sound nti this is a Nigerian sound kati fensobi gye tukula yeeyo ekijja leka sound trending eruddawo gye tubuukira and we don't have a touch for that ate kiddayo ne kuba producers you can't be a producer
no producing emyaka 18 same sound same studio waliwo Isima gwe yagambanga DJ Namaki banyikiza before organic and natural products basangwa omengo opposite Masengere wadde kyaja kisenje ajanja bisamere agambe mere dagala kaye kapukolo kabasajja ngokoyo kuge kulira setezo olina mukadde amagumba gamuluma oyaga family planning enkola eri nacho genda ku Biva Organic akuba ku 0752 60 24 27 nabagamba nyeso ngate nambe yendi mutwe eya Biva nadala mu abasajja 0752 60 24 27 so baka mustogwa nyama ana wasalako bwachi nasalako nawo mukulu nawo mukulu nga engoma yemu producer amyaze emyaka 2 ye therefore balemedde okwadaptinga to the change because olapa pali abasajja boche bakola man enyimba zabo tezibera na mastered mu nsi yaabwe true omusajja amalukolo oluyimba n'alutwala US nga balina oddusiba because bali abasajja bo balina sound card bazitusinga production bamutusinga kati ze nabadda waliwo yali anyumya ku luyimba lwa y'omwana nti oluyimba olwo Steve Jin yalukolera wa bueno US ngero olulira mu nyimba sound eyo bogizanya banga yakuba babo yonna yamaani dole y'omwana Steve Jin kabaka and let's pick that song loka dole y'omwana obukolulire production from ebigambo engeri gye yabitekanga bayina ne batukanga boogezi nenga ready mwetambula nenga ready mwekola nenga ready mwetambula ngije graduating am graduating kati producer banu what could be the problem research and making friends anda singa tebagala muntu abayitako nzaaliwo kati wajja nakuboka engoma nekwata agala n'oluggi nasaako n'ebikondo yekka yalina okubaawo kati nze sijja kumenyera manya gaba DJ benyambye ngeri gye ba recordinga audio ku TikTok na fulumanga ali clean nayo kiri mu science because boteka wesimu maso tebifuluma because nze nange natandika and I record fast ate ne mala nenkola edit neka ati byachuka one shot research neje bimlano producer afu yatandika nganya kanina kuno kati interview atimala mu dakika 3 naye lulinga twetagona kulula muteka yo interview so it is inze boba ngoli gwe Sharom goyina kye weetaaga ku magical K obanga nze magical K nakye neetaaga wa Sharom nze sina nsonyi kukubira bobo mpadde obudde taka nku meeting emuko twogere kati baba na ba producer ne ba producer bali bate kalaba Diamond Platinumz oyo sebo yaweereza ko wato producer we Uganda awulirize kiri mu Uganda eyo Liza yajja ko wana wali serious nenga no muyimbi kimu Uganda yali asingise producer kati wabeera obuzibu buli omusita nzaje kutte Africa yange kuza gundi naline Joiranda nimba buzo lata abayimbi takola cyane ngambo laba petwagala okukola changes abayimbi ne challenge elieji omuyimbi kasokola change mu luyimba lwe ngagamba banne wali eno yamani ne Joiranda emuyisemu kakati olaba bali abasajja yena atakola iyo olaba Nigeria abo bali abasajja ba Nigeria ndoze ndongo kale entertainment bajagala nnyo ate ba revenue bo bakitegeera nti bagikola business tebafiira mu mulimu Sharom waliwo emyaka lwe gituuka nga tokyayinza yimba wayina ngono wanangodo obo okuze badon jazzy fe nga tujjirira mu music Sharom njagala nyimbire line mukaaga mu luyimba wallahi nkotekeke emitwalo 5 banvuma tochikola njasamire muli tochikola ebyangu mukulu yankule singa kumale sawa namba ntambi ya chinkola no it is reality yangamba mpamu line yeji bantambi bave mukabampane it is reality seso kuyimbira kasepichi yenna okuva lwatandise olwaleero okunganya obwongo tunyumye ku mboozi erimu omukyozi so kuyimbira waya so kuyimbira nkuliyo wao kana kaimba kako ni South Africa twali mubala kaimba wala kaimba ka yakuba mubala o everywhere I go ekyo kyali nga kimoka nange va kunkuliyo my girl tell me what you're thinking my girl gwe abe akamba kabata batya
Akayimba kabeba kali kabiri 18 akabebako. Mara mukeberako wana. Nganye echwala my girl tell me what you're drinking my girl. Akayimba ko bakayite bati. Wasibukawa. Banange the song is twali mubala ne bakasuku. Gai nakuba akaddemu nga akayimba kabi motivating wasibukawa. Kakatolaba. Sisobola kuleka lecho sichiwa because lwachi he graced the Ugandan culture. Natuwe bigambo that song omuntu no we Masaka kyasobola okuyimba motivation wasibukawa sisobola kuleka you can sing it ebirana beba mu luzungu I wait for the chorus ofuna ka hu kwako I wait for the chorus and then don't telling a Bible byagamba nti nabitabera kabake ntitobera wamanye wammwe endongo you can be a prophet you know kupo wamanye wammwe era babefumba munze wana Uganda sikuba nkuba Africa balimba tebagenda kuba nkyogedde kati nze nkigambye nakuza omuliro nagwe mulimbalimba nze kankubuulire bwoba toli wamanye Uganda ng'ate oyimbira Uganda toswa kikuwa international tebakulimba ne bwoba otunda streams mmeka simako koki abantu bagatima tuna streams music yatambula kala kwa iTunes Spotify bali abasajja ba Nigeria omale waabwe tiwa savage asoka savage waabwe nagende no goroza Bana Boy Nigeria asoka ne Wambana Boy ne bitabuka be check and balance ne bitabuka wo yakuba enyima ngezi awo yakubera ziwombolombo enyima zalinga 3 nabo when I just enter this ne bitabukira no ddala ne bitabuka nadda ninga ani yali amuganye feno Bana Boy nga tumukuba naye nge wabwe ensi yamukola ki paka Katonda lo yamuzza naddamu naako ere wabo wa maanyi nnyonnyo kati omuyimbi nana aba successful soko okube wano otunyikize don't fight so much ogenda okakasa sound byabali abasajja togenda biyimba nga bo bwe babiyimba because you be copycat mu maaso gaabwe. Ngabiri mu 3 August tulina Hijab Nation season 2 Alkithobanyi Center eya Shamiu Mayanja tugayigiza abakyala okukola center abakyala abayisiramu mujje mpola mpola kalango ekali wansawo. Abiri mu 3 August tugenda mu Hijab Nation abakyala okukola mga kola center obocho yakangoli housewife naye ngokola bulungi center nga zivaayo baga ku empowering Muslim women unveiling in a beauty okuyigira emitwalo 5 tebo y'abantu amunana ya milioni 2 tugende mpola twewandiise. So I was telling you Sharon nti go wait international nisinga okuba ekivulu ne kibamu abantu 5 your picture internationally efa teba promoter ayinza kuteeka ku line up ya O2 ogenda okubeyo teba promoter ayinza kuteeka mu nsingo ina solo concert abayita international wano kankubuuze bonna njagala ompeyo omuyimbi omukuba n'abe Uganda abayita international eyali akubye ekivulu nga headliner aliko omuyeka mu kifaananyi ekiri nabyogera ne banvuma basinikire muli amanyi nakyoga ne bagamba omuntu awoza mu nkuba Mexico ninga agenda okuyimba nga yali ali mu others nedda gwenze njagala ondage poster yonna eyafuluma kino tutena kiteekako ne sente ng'omuyimbi na Uganda awoza mu nkuba bamutimbye Mexico obe Gabon ompulira tetuli ku shows amwe ze muyimbira mu madiiro gano Dubai ompulira tetuli ku shows amwe ze bakubira omanyisa n'omubina ebintu bano abasajja badda wano ne balimba abaana ne babalimisa n'okukola music omulungi olw'okuba olitava ku nnyonyi boza bakuba shows ng'agenza yimba mu ddiiro obadde kinaawe gwe njagala ondaga omuyimbi okujjako ba Bobby Wine bagenda juzi ompulira kale ne Royal Legends kati era nayo tebagiteeka ku muyimbi babambu bokka kati abo tubaveeko nze njagala abagamba nti ffe tukuba e Bulaaya naye David akuba otwale na yekka Wizkid yekka kakati ate ekirala ekiriwo nti bano abasajja batulimba mbu ngenze Gabon ogenze Gabon naye kati kuliko ba headliner baako ate nga ba headliner nno bannyini nsi abo katekerekenza ko so nti fwana Uganda nti music waffe tulemeddwa okulwana wano abe waama mwamanyi music omulaba alina obanga mu nsi yammwe w'amaanyi market neryoka emukola ki kati n'Abanyarwanda abo balaba balinamu n'abali international ate n'okutusinga da ben nga w'amaanyi nosinga mu bamuyita batopu bammo bano
nga bali recognized internationally so much osinga bana abafu nti lwaki nabo bayina sound eyaabwe abanyarwanda era ogenda bayina kafiiru kaabwe n'omanya nti oyo munyarwanda fe wane ekitutawaanya osanga omuyimbi ayimba raga ayimba kadongo kamu ayimba hipopo ayimba bakisimba okitegeera nti nosanga omuyimbi yandibadde legend nga oyina abaana abakulyako awo nga 10 ate nabo bisanya nab'endongo kikiri ne mbadde jera nakyogerako one time nti nze mukama bwe mpezanga emyaka 45 nga nkyali dijje si kirungi kinagamba nange kinagamba na Uganda nza mumpemu emyaka egi sigaya basumbuwanga mbu ate ne please subscribe please do so no oba mwiki njabanga interview yange emu yokka ate oba osokola abaana kati kino nkigamba abaana abo nga balina different content nenga bali under Shalom 256 bulungi nnyo abasinga tebakimanye okategede nga bali under Shalom 256 ninga akola content wabo omula ate nga atambula wetulira na wakano ga kati high account yo tujiridde kere you understand but don't judge bwe bakola twakogera kwene batuvuma twaga senga omusajja ezo billions twateeka wali senga tukwata kati nga loni yoyo n'omuteekateeka ati loni yo teyeetaaga na bukadde 2 bungi loni yo yeetaagayo videos ennungi olaba olimba lwa Amuye Soldier kyakola promotion but a song was not that it promoted itself kati Shalom oyo mwana loni yo tonawulira ku music mamuyina gwe mutamanyi music gwalina kalize n'ennyimba zenjagala nakumuddira mbodezi mu busobozi bwange tuddemu tulabe kye tuyinza okukola era singa onnyambako naawe omwana entwako kitumukola yalimanya maki bakiyita gwolikola ki okola kulwalira ku lwa Katonda omwana alina ennyimba zeyanzanyiramu nenyenya n'omutwe nga nekiki nti abaana tebalina babayamba Federation wagwan kulya sente onyo sayinga emmere 12 wagwan buli plate okitege nzibwe eno wakwanda basajja tubajaloza tukubakali mukaawo kyova siyingirayo nyo tubyogera tebakyacha wadda but the question would be ababana bomba nonyako tenga je bali do you make those meetings nemuziranga ne bajja era olaba bayimbi banene waliwo muyaga waliwo kamemo nkalayembo liya mubuuza Federation banaye ebbanga nembazeyo mukolayo bo twafuna ekifufe nayo twerabirako ewamu ne tulya ne tunywa ne tugenda kyakola kwe plate ya 12 regisigninga batabana bangi ba transport chala and remember the government yerowooza eri mukolera abaana abo era bugenda obuza government aga tubibakolera bakuba ebifaananyi ng'ogenzeewo anyway ndowooza naye nti wano ffe soke tunoonye sound ekitwawula ngaffe bannayuganda ekitwawula why would you make an album nga teriko na luyimba lwa culture why you understand you make a song yonna nga lwa luzungu yonna nze nsobola okugamba nti singa okeera ku makya n'ogamba abantu ku album ya Misa kye yatukwegomba bangi oyinza ogisanga nga bamanye ennyimba zonna kigambo ku kigambo era nga mubulamu bwakugamba ye album yakasooka omukolera sente togeza noŋŋaana n'oyagala balala kati gwe negamba noonya album z'abasajja bamwe bemugamba bali international gwojjangako ennyimba abo n'abeerimbalimba mbu ffe tukuba bweru ebweru batumanyi nnyo ebweru batukola ki gwe ng'omugamba tulage amaanyi go galiwa tulage billboard nga ziri ku bunkenke eyo abasajja bakulinze walabi Chris Brown yabadde South Africa bantu bafudde nabufi obadde abasajja baso concert nebeera sold out before mu kisaawe ekisinga namboolera mwezi 2 before kati kiki bayita okuba international olowooza bagitekeke US emusala tasobola w'amaanyi eri ne promoter wa US aba alaba ekyadde South Africa that is it bana abasajja batulimba mbu international ku ddiiru ki nga wano toyinaawo ndongo tugamba international bakubako eggwanva temoto yasamira nga 27 July gwe mwezi ogujja tuli ku 4 points okuyingira emitwalo 2 halali branch eya big events agire twala mama wo senga wo tata ya kusomesa Qur'ani omuntu ogawo fe togamba mbu ogawo njagala ndawo ku date nesmanyi wentwala mukyala wange musiramu 27th July halali branch awo ku 4 points okuyingira emitwalo 2 gokka kola nga tumalira gabo byosembyayo nga tumaliriza yasinze kye sawe tukutte
Kyenjo okusembyayo nakyo kintu kitono nnyo. Tweyagalize. Tweyagalize ffenna ng'abantu. Tolaba muntu azize mulimu gwo. Noma kompitita. Nyinza okujja nga nate kyenyinza okukwongerako. Oba gwe kyoyinza okunnyongerako. Nti bali abasajja bo batusinga ekyo. Beeyagaliza bw'alaba talent donjazi ng'agamba oyo muleete. Kadonjazi takyayimba na kuyimba. Who's your guy? Bonna aba sporting nga negwo manyise n'emeka z'akola. Singa bakulaga final account ya Donjazi gy'afuna nga babana bonna amaze obbasasula ssente. Muyinza okwenkana. Yali ayimba. N'abikuvaako kati big boss. You understand? Kati batuwa Savage tebakyatuwa na nnyondongo. Bayina abaana abajja munda muli be bayambako. So ndi wana Uganda ffe tutandika okweyagaliza. Shalom bw'akola akantonyeega. Totekawo mbeera. Bolokwa Shalom akoze YouTube naawe oli YouTube. Oba musiru ate omunooma. So ekirala tukole emikwano. Social capital. Weereza email. Bali abasajja obalaba nabo muweereza email n'akebera namba zo ng'oziina. Oba YouTube oba wa akuwa amatu. Asokuwa ekikusinga. Akuwuliriza. Nze nanoonya MC Gogo. Omuna Kenya. Ne muweereza n'akebera page yange alaba ezitowa. Musinga ne following Gogo. Naye ng'ate w'amaanyi. Mwegomba. Kenya w'amaanyi. So kunoonya n'omanya Shalom musinga ki? Shalom mwagalako ki gundi? Onansinga ki? Tweyagalize just only that. Kale. Mubadde balabe bulungi, twega asukka wano mweraba. Amina.